Kale agwe wenawe natulaba ku Ground TV ku Sunny Ground Media UG atugamba okola kyamaanyi nnyo nnyini ddala okubanga otwekuumiddeko. Olunaku olwaleero tuzeeko eno mu Katanga kubanga tunoonya ku pulezidenti wa omuntu wa wansi omukulu Bogere Peterson. Embeera y'obweti bweri naye ng'ajjukira yakoze ekitebe era nga olunaku olwaleero tuzze okubanga tulambula ku ofiisi za Yala Youth National Platform. Ensonga zo tugenda pa tuzinyumyamu mwamulabyeko nga nakata amukuba ate kyaliwe yamuliddemu olukwe, so netubeera mu mbeera nga buli kimu tekitegeerekeka. Omukulu ali mu kuzimba kitebe, mukulu mulaba gy'ali mu kitebe kye, yakoze ne leediyo y'ekyalo anaye omukulu Bogere yakoze ne leediyo y'ekyalo, naye tugenda bba wano tugenda tulabe omukulu nga tumusisinkana tumanye enteekateeka ze ziyimiridde zitya. Naye tuwasembayo kubanga tuli ffena ne tubagamba nti tugenda kumenyaamenya manifesito eno ey'omuntu wa wansi paka nga naawe asembayo gitegedde. Yatugamba ku nsonga z'emyala, gy'emyala mugirabye, emyala gyetaaga saaviisi nga bw'ayogera, naye tetumanyi agenda bikola atya. Negataako tusobole okuba ate nga tugenda okuba nga ate tukola n'omukulembeze. Kale omulungi gwe wena tulaba tumaze okuba nga ate tutuuka ku mukulembeze. Wano we tutudde kye kitebe kya Yala Youth Platform era nga kikyazimbibwa. Sebo tuli mukola ekintu kinene era kigenda kubaako fulo bbiri. Wano we wantu abantu awasookerwa awoleetera ebizibu. It is the welcoming issue. Ye reception muzungu si reception eno yakuŋŋaanyiza mu bizibu. Otuuka n'ekizibu kyo nga tukiwanika kiteekebwa wano, then we kiva okwambuka mu ofiisi y'abakulu. Ninako kati wano eno ye wansi waggulu tukyakola wakuba tusanze tuli mu kukola nga tetuyinza ate butakola naawe. Ndabyeyo n'emizindaalo eri. Emizindaalo ezo mwe kwacha wewe ku nsonga za ggwanga is the problem of Uganda to collect it. You are talking. Who are you? Olaba n'abakyankalanya baana balina omuntu abasindika kujja okukyankalanya. Emizindaalo zino tugenda ziteeka mu Uganda yonna nga buli kyalo kirina emizindaalo. Emizindaalo zino ze tuteesa wano zigenda tuyambako kuzuukusa banaku. Muve mu buliri mugende mukoli. Teri kintu kisinga kuba kizibu mu nsi muno nga kuzuukuka ku makya. Oba gwe tekutaddeyo emizindaalo obazuukusa ssaawa 10 nga gutandise owaaye zuukuka toka kwa balabala ogenda okola. Tetwagala muntu yeekwase nti obudde bwankeddeko nga sitegedde. Simanyi saakutte budde ku mulimu w'enkolera. Katugenda ziteeka Uganda yonna nga buli wamu waliwo omuzindaalo. Mukulembeze omuntu bw'alaba ekifo kino eno tetugenda kuyita ddiikuula. Addiikuula kirungi nnyo ekyo ekigambo ekyo kyaddiikuula era nkyagala nnyo era neebaza Katonda olw'ekigambo ekyo nti kirungi. Bwe kyogamba woosula wagenda otuukawo nga tebanazimbawo waali watya tewaaliwo nsiko oba watuukira lumu mu ggoloofa. Tuli mu seetaapu ogenda kudda wano olaba ekintu kikyuse ngenda kuforwardingira akafaananyi ka plan kakubiddwa abakugu abatali baamuno okuva mu gasigali agaakula. Nabyo bino bye baakubye pulaani. Bwe tukola ekintu ekisobola oyamba omuntu. Kuba kino ekintu kigenda tuuka akaseera nga twagala okukola rebranding. Bwe tuba tukola rebranding zino zigenda kuba nkuziyambeko ku bantu. Wasobola ozifumbisa, zisobola okuyambako ku bantu abatalina za kufumbisa. Tetukozeseza n'emiti zino ezikalama. Tetukoze kintu kigenda beera awo ekikyuka. Tukola kikyuka. Tekitukozeseza bwe kitesebe. Omuntu atulaba twasemba tutandise okumenyaamenya manifesito yo naye ng'obuzibu obunene bwali bwa mpapula na mikono ofunye. Emikono ye-exercise gye tukyalimu oba kyekibuuzo kye tulimu. Tukyafaafagana nakyo. Jjukira okunoonya emikono obanga akola physics. Si byangu. Olina w'otuuka
ne wakalubamu naye Mukama mulungi era njala okwebaza abantu abatuwa emikono. Thank you so much for giving me your hands. Era njagala okola research nze yasoose okugenda ku electoral college okuteekayo emikono. I'm the first people who's going to the electoral commission put it hand. Njagala tubeere serious. Tuli serious. Tutambuze ekintu kino nga tuli serious. Nga bwe twakitandika era bwe kirina okutambula. Naye okusookera ddala njagala okusaasira omukazi yakubye. Tota lunaku lwange luno. Kutandika butandisi. Mbadde nkusuubira okusangako bandage. Naye nno bakubye ebyaddala wazimbye president. Era nkubye lwakuba omutwe mugumu. Omutwe gwange gukaluba. Ndi mukalu. Omukazi yagamba omuwase n'ogaana. Ate omwekozesa bu surprise mboyagala mpapulazi. Naye kati ekintu kino katukitereeza. Abakazi baagala nnyo okutujooga. Lwakuba ffe olumu tusirika. Omukazi akuteeka ku pulesa y'okukyala bagenda kuwaayo ki? Lwaki abeewabwe Sylvester ne bankyalira? Nakimugamba ddala. Ne mugamba please talk to your peoples, come to me. Me I will not go to you. Tata wo mama wo besitule bajje. Bangambe Peterson webale tulabirira kizibu kyaffe. Okimanyi fe abasajja tuba tusitudde omugugu munene ogenda mu famire y'omuntu n'ojjayo muwala waabwe. Oba obaggyeko obuzito. Kati now all the people is there. Please mulowooze nnyo ku basajja be muwa obuzito. Who told me mbu ngende nkyali? Hey, lwaki bo tebajja? Bano abantu bali batuteekako obuzito. Ate nakato kankulabulire wano, this is the last warning to you. Abantu bange abawansi basazeewo okusituka tutambule. Era tugenda langirira the day of war. Olunaku lw'olutalo. Tugenda kuŋŋanya ab'omu paaka, ab'omu Owino, abawa n'abaafa. Tumulumbe. Kazi baamukutwalako dda. Naye kyaliwo yamutwala. Abantu abamu be tulina mu nsi babiri. Nze nkubuulira. Tubeera ne bakyali baffe. Deniyo is my best friend. She's my best friend. Deniyo ye best friend. Mu nsi muno tubeera n'abantu. Nga mukwano gwo. Nga buli kimu kigabana. Nga buli kimu kiseyalinga. Ne weba bank nga pini agiina. Ne webeera mobile money nga pini agiina. Naye abantu babi. Abantu babi naddala abasajja abantu babi mu nsi muno. Mukwano gwange yali nkoze kintu kinene bwe kiti. Olaba oyo gayi tudiiringa naye buli kimu. N'ebyenkola byonna abaawo ng'abimanyi. Ne mugamba Deniyo ngenda kukola kino, ngenda kukola kino. Deniyo tukole kino ne kino tube bulungi. Naye yakoze ekibi ekisinga okuba ekibi mu bulamu. Nebaza Katonda nti yamundaze. Naye sigenda sigalira. Ngenda mukola. Ngenda musuula eddalu atambule buti. Omukulembeze oyo agasuula abantu ddalu. Leka musuula eddalu abeere ekyokulabirako. This is the first people you are going to look. Nga mumulaba atambula buti. Olaba emisambo bwe zisituse. Ogenda kukeera ku makyanga ekitebe tekiriiwo. Tekisobola butabaawo. Ekitebe kiri kigumu nnyo kiriko amaanyi ag'enjawulo. Kati ogenda suula Deniyo. Mbadde njagala Deniyo mutabula omutwe. Kuba kyennyinza omusasula omutima gwange ne guba omukakkamu. Nakato yalaba nga tolina buvunaanyizibwa ate nga Deniyo oyo alina obuvunaanyizibwa. Ate Deniyo simusuula lwa Nakato ddalu. Kuba Nakato sirina kye mwetaaza ky'amaanyi. Just mwetaaza bupapula butono nnyo bwe yasigaza. Era bwe bubula ku foomu obufiiringa okujjula. Deniyo ekigenda omusuuza eddalu abe kyakulabirako. Ekyokulabirako ki? Abeere kyakulabirako ekisooka nti kibi nnyo okubeera ne mukwano gwo nga mulabewo. Nze nabadde nsobola okukwata wano ne tumukomerera ku musaalaba nga Yesu Kristo. Nanga newe mukomera ku musaalaba nga Yesu Kristo asobola kwefuula Yesu. I'm going to beat you eddalu. Otambule ng'oli butembwa gwe. Otambule ng'oli butemu yaye gwe. Otambule ng'oli bute ensi ekulabe. Teri aliddamu kukola kintu bwe kityo. Sigamba nti lwa mukazi. Wabula okutubeeramu nga mbega. Okimanyi asobola n'okutta.
okimanyi abadde asobolwa n'okumpa obutwa kati ekyo ekikola kye yakoze Katonda namunda g'emisana simuzaako mukono osanga nakako yamukwana tekisoboka tekisoboka just muntu kwagala kunafuya omuntu akunafuya mu bulamu mubi yalabanga nakato print ng'omuzanyisa n'amutwala omuntu yenna ayimirira mu bulamu bwo n'akunafuyanga naawe munafuye naye famire yeekaabeko mwe mugende mwogerera eri kumaanina mukulembeze obukambwe nga bungi omukulembeze ate twagala bwana buto kucyankalanya bantu bakulu wano ensonga zetuliko za ggwanga bwe kiri waliwo omwana eyatuusa okubeera omukulembeze era tubasoma kubeera abakulembeze bankya nedda abakulembeze bankya kati omanye ebbanga oliri yatugambira nti nze omukulembeze w'enkya kati ate naye yakomyewo alibaga kubeera alivaawo ddi nze nzije enkya lyeddi anti enkya yeddi enkya yenkya kuba abantu fe abakulembeze bankya temujja mu kalulu muveewo mufe ab'enkya tubeerewo naffe tubeewo tugende ab'enkya bajje obw'enkya tebukyanga twali mu ssomero ng'omusajja ajjanga ku parade kugundi kusipiikidde n'agamba mu abakulembeze b'enkya nina mukwano gwange mwami Lukwago yajjako ku sipiikidde yaffe n'agamba bassebo ne bannyabo bano abaana be bakulembeze b'enkya wena kati akyaliwo akyayagala bwa road mayor ssebo obw'enkya tebukyanga abantu abamu beewumuzeeko ng'ani gw'olaba asaanidde okuba ng'awummula abantu batono nnyo abeetaaga okuwummula tubeere nga baakulabirako jjajja mwami yani jjajja mwami Museveni naye aludde otuga nti tubakulembeze bankya Nambooze nakola P1 nga Nambooze mukulembeze nakati he is still coming for elections ani Nambooze she's still coming yes she mukazi okay Nambooze omulala Lukwago Elias Lukwago Saalongo Elias Lukwago yankwatako ne mungana gw'omukulembeze w'enkya nkuwulidde bwe najja okulamuza ku kibuga ate yandaba bubi neŋamba omusajja ngambye nga omukulembeze w'enkya emunakya oba ekintu ekyo nze atakitegeera enkya weewa enkya yenkya nga batugamba ebirungi biri mu maaso weewa maaso yeeri gye tulaga anti bakugamba mwana wange soma ebirungi biri mu maaso kati mu maaso weewa ebirungi biri mu maaso totuukangana maaso gye tulaga kakati abantu abamu ebintu ebimu mubyerekereze naye omuntu akukolanga ekibi teri kintu kinnumanga ekyo kulira namutemu mu nnyumba kubeera namutemu mu simu yange okimanyi nina essimu yadde niyo mu simu yange eruddemu namanyi nina omuntu ategeera naye nga nina omutemu I have a killers sniper komando wali tokola buvunaanyizibwa bwo kyova olaba tweraliikiridde bwe tunaakuwa eggwanga olaba omukazi baamukubbako ogenda fuga ki togamba bampa eggwanga ngenda ddiwasa lyonna owa olaba omukazi tolina buvunaanyizibwa togamba ngenda wasa eggwanga lino lyonna ogenda tusigaza mu yarayuti mulaba ate kutyoboola ggwanga wadde eggwanga lyaffe shes a good country shes my motherland kyaliwo yakubbako omukazi kitegeeza tolina buvunaanyizibwa obuvunaanyizibwa kyeki mukazi tosobola kulabirira mukazi obuvunaanyizibwa mukazi Anko Gashumba abaddewo ebbanga lyonna abadde n'omukazi yamaze n'afuna kati ne tabaddewo talabiriddwa omwana n'akula n'ava ne ku lujja Anko Gashumba abadde yeka she's a single alabiridde omwana we mpaka bwavudde ku lujja omwana we akyaliko ku lujja sira tavangako bamutwala naabwe akyaliko ku lujja awasa buwasa sira ku nnyumba ya kitaawe sira you are still on the olujja baluyita bate mu lutono olujja baluyita bate mu you are still home hey mwana wange Vit. Kale no basida ne wampasa kale ko. Nembeera ka. Bane nyizo okujoga abo. Nyizo okujoga anko. Kati kambuze mu ne anko. Yagata mu nyumba ono mwe yateeka. Anko ki? Anko Gash. Kira we yawasiza. Kira wasiza mu hoteli.
asula mu hoteli afunayo hoteli naye nga ne wataata asulayo talina buvunanyizibwa kati kyogamba alina lwaki mutusibako nti okubeera n'obuvunanyizibwa kwe kubeera n'omukazi no twagala ekintu ekitono ekikulemedde onaasobola otya eggwanga lino lyolina eddene Abitex mukazi we yaani tubuulire tuli wano mukazi wa Abitex yaani gyali wewa Uncle Abitex is a single many years ago agenda bugenzi kwawe nadda talina buvunanyizibwa Abitex mukama wange ate oba omulungi ennyo gambye nti okuba n'obuvunanyizibwa kuba na mukazi palasa alina omukazi ewaka ani gyali ewaka sia banaye ebintu ebimu ate muleme kutiitiibya nnyo bakazi naye era abo bonna bonna kikyali awo bo tebaba babbyeko bakazi igwe Daniel yalabye nga tolina buvunanyizibwa bwa mukazi n'atwala nakato ate mukama mulungi yamponyeza omutemu omukazi singa yankuba ekisomo alindabye basinga yanteera obutwa mu mmere n'enfa n'envaawo bannayuganda baalifunye ozunga n'omunaanaasi bagamba kukola mukolo okyale ewaka ozunga na munaanaasi bakubiddeyo ozimbyezimbye feesi naye ebintu ebimu mu nsi muno bwetawaawo ekipikipiki genda okumira erya pikipiki tawulira kino ekitebe tekigenda kusoboka emputu erimu ebyo ebivubuka nanja bikola ku bukyali kati ngaabo ogenda bakolako otya abo kokisula busuuzi ddalu kigenda gwe buli ana gavumenti yaffe obanzi ku mulembe gwaffe tetugenda bonaabona n'abantu kusiba malalu kusanga mu kibuga ng'ataayaya bute kitegeeza gavumenti yegenda singa mu balalu naye obuvunaanyizibwa bw'omuntu bubeera mu mutima na biki by'alina okukola so si kubeera na mukazi mu nnyumba era si buli mukazi nti atali mufumbo oba atalina musajja talina buvunaanyizibwa abakazi bangi wano abatalina basajja ate nga balina obuvunaanyizibwa obungi abasajja bangi abatalina bakazi mu mayumba nga balina obuvunaanyizibwa era nga bali mu bifo eby'amaanyi ekyo tekinfuula atalina buvunaanyizibwa ekyo tekinfuula nti sisobola Uganda buli omunsi wako ekigambo ekyo nti beera n'omukazi ofune obuvunaanyizibwa olinga agamba nti ngenda kuwasa Uganda buli mukazi alimu muwase ekitasoboka obuvunaanyizibwa bwange mbuyina obulabirira abantu bange bengenda okulembera abantu ba wansi n'aba wansi ddala omuntu wa wansi ju omulaba mugumu bwe kati bayitemuko ku makyawo nga bakazuuku kolaba abantu ba wansi abato bacekinga nga okusaawa ezo kumanya baba stable baba solid baba confidence boogere embeera eno ogenda gikola otya okulabanga okyusa ekifo kino eno ekifo kino pulaani kizoyina okubanga wano wotadde ekitebe wakyukako wano wenteesa ekitebe kino kyekifo ekyetaaga okusooka okukyusiza ddala so si kukijjawo wabula nga bwe kiri ne tukisakira emikwano ezisobola otukyusaamuko ekitundu kino ky'olimu kirimu emize oba kirina ekifaananyi kye bakimanyiddemu nti bw'ogenda ekatanga oba ogenze mu babbi bw'ogenda mu geto oba ogenze mu babbi bw'ogenda mu geto oba ogenze mu banywi banjaga bw'ogenda mu geto oba ogenze mu bamalaaya naye si bonna abalimu nti webabi wadde mwebali abalimukko naye ffenna si bwe tuli katulina kusooka kusakira abantu baffe nga bwe nakoze okimanyi nabasakiddeyo abasakidde ki ebikozesebwa ewaka ebintu bya back to school ebitabo peeni n'akasente ka school fees nembasakirayo kasukaali era olunaku olw'enkya oba abalaba vidiyo bayinza ogiraba olwaleero ono olwokutaano olunaku luno tugenda kuwa bantu bintu abaawano mu Katanga wensookedde bayibuli ekugamba sookeraka sooka osanyuse abyewaka olyoke weeyongereyo sooka osiriwalire wamwe ku kyalo olyoke osiriwalire awalala okitegedde nga kyokoze osiriwalidde ku bantu bano bonna ffe tetuli nze siriwala ndi wano kumpi
Oliwa? Undi wano kumpi. Bogambye nsiriwa. Osiriwalidde ku bantu bano bonna. Nsiriwala ndi wano. Tegedde. Kati ate weetaagayo olunaku mu kusomesa olulimi Oluganda. Kiki okoledde bano abantu bwe togamba? Toba tuzanyidde buzanyizi ku mitwe. Abaliwa. Oli mu katembawo, oli mu firimu zo. Nze firimu nziraba. Era njagala nnyo firimu kuba gwe mulimu gwange. Yanti njagala nnyo katemba. Balowooza nti bino era oli mu kuzannya firimu. Oyinza obba watuteekamu nga naffe twafuuka bakalakita. Mu firimu osobola. Tuwandikire gundi kyeno bagiyita Sony Colombia. Yali saabazannya awo njagala. Naye buli omu alina waatutwalira. Nakino nakyo kankyogereko. Lwaki abantu mutulowooleza nti tetusobola? Why? Kyogamba mmwe mwekka musobola. Abavuga mpenkoni be basobola. Lwaki mmwe abagamba nti mmwe musobola temweyoleza motoka? Lwaki temwesimira ntaana? Lwaki temweziika? Why are you? Ffe abantu bemulabanga batasobola ffe tubeezezzaawo eggwanga lino. Eggwanga lino singa terina balimi, singa teririiwo. Eggwanga lino singa terina bakadaama, singa tebaliiwo. Enkuba negenda kuwutula. Ojja jiwulira otegee nti bozzoze mu bantu ba wansi. Genda wa maaso. Lwala ensonga y'omufaliso gwange. Baali. Kituufu ofuka. Sizoni ende tulimu yabiku kubiruma ssebo. Naye basase renta tugenda bifuuyirako ko naye badde bisusse eno ye sizoni yabyo okuva guno gw'omwenda bikalakata mpaka Desemba. Kale ebintu bingi nnyo naffe abantu ba wansi tusobola lwakuba akakuba kali tuvuga supiidi tekajja kutonya tuweereza abantu tekajja kutonya anti ndaba omusajja atandise okukatya okatidde tatidde enkuba. Kale mbadde gamba nti abantu ffenna tusobola. Bangi bampita Munakatemba, bangi bali mu kunkubira amasimu aganvuma, bangi bampita baddiikuula. Naye baddiikuula si ffe tukwatiridde ensi ngawa ekyo nakikubuuzaako mu byobufuzi. When the artist entered the politics has changed. Kyogere mu Luganda oli omuntu wa wansi akitegeere. Okuva ba artist we twayingira mu sisitimu y'ebyobufuzi bya Uganda byakyuka. Ate nga byonooneka bwonoonesi. Bw'otalaba nti ebintu bikyuse. Bameka bafukamira mu muto wange Kyagulanyi. Bameka. Si artist. Ate yatemako butemika kodi katono akasuula keno. Nange naze nezijjayo kanasu n'enkasuula keno. Mu byobufuzi soka bitabuka. Katusaba abo abeefuula abaasoma ennyo babivemu babitulekere. Tetubyetambulize ba artist. Ogenda kulaba nga Uganda ekyuka. Uganda teyeetaaga kubeera mu nnaku 24/7. Twagala ne zino zi sector ez'aba artist bajje basanyusengamu ku bantu. Tujje tubeerengawo ng'ensi eri free of charge. Yakweyagaza. Kikyotegeeza ogamba ensi eri free of charge. Free of charge ng'ensi yakweyagaza. So si kubeera mu bya tiyagaasi biki bantu kubeera mu birowoozo bantu kuba mu nnaku. No, twetaaga ensi ekyukemu. Bwe naakyukamu nga tugikuttemu n'abantu banategera nti tuli serious n'okusinga bwe batulabira. Ekikufuula serious kwe kuvaayo n'olemerako. Omanyi abanvuma obuvumi. Ye n'akeera ku makya n'akuvuma. N'akeera ku makya n'akuwemula. Kyokka ng'omuntu oyo akuwemula ku DP ye alinako ekifaananyi ky'omukulembeze gw'asabira akabi. Bo beefuula abamanyi ennyo ne batamanya nti ate ebigambo ebibavaamu bye biri mu kwonoona akalulu ffe abaagala enkyukakyuka. Buli lw'obeera ne DP yange ku ssimu yo wepaba weewale nnyo oba weeteekereteekere ebigambo by'ogenda ofulumya mu bantu. Tusobole osigaza akatale. Tusobole osigaza obwagazi n'obuganzi. Naye buli lwembeerako ne DP yo nenzija mpemula omuntu gwe mba nkubidde oba mu comment section mba nkutira akatale. Buli akutuuka agamba nti abo bayaaye abo bafere bafu oli mu katemba bali mu katemba naye n'amazima muba ku nsonga.
era nze oba omugoberezi wange ng'olimu eyo endowooza ey'ekijegajege ey'okumanyirira abantu okutyobola abantu please go kwetawuko wewe todda ogenda kwegobako abantu genda batambule bagenda owulidde bagayisala pule abantu bali kusala pressure tulina okuwa abantu ebitiibwa tulina okuwa abantu respect okitegedde naye abantu oli najja ateekako dp yange najja mu comment section n'alyoka akuwemula n'abamu baba tebatunuulidde ono ayogera batunuulira ono gwa positinga nawe kati kirabika olaba muleme kututtira birooto byaffe muleme kututtira birowoozo byaffe muleme kwonoonera abaana Uganda abaagala enkyukakyuka olina ebirooto ndoota ki kyoloota kwekyo kati rero naloose nnoze emitwalo 4 baze byekisiraani nsudde 10 sitegedde ekirooto kye naloose si kirungi bwe tolina birooto omanye ekigambo ebirooto mu luzungu dream country sibi ekyo njagala oyawule bino ebigambo bibiri vision ne dream mbyawula vision mukutu gw'amawulire the new vision dream studio ya Uncle Eddie yawe dream studio eri Kamoti obitegedde abantu bagenda kukyayira ddala si byawudde bantu bagenda kukyawa bankyayira ki kubazanyira ku mitwe toyagala kusala nviiri obasaba kalulu tozisanirira kyenviiri okyogedde naye ewaffe ebintu byakumala kwebuuza si kumala gaggwa oleetera abantu okulowooza nti kati kana akasaake wajja mu katemba mikono ate olina obudde obutuula mu saluuni osala enviiri oba gwe omu ku bakatumba oye kati tolaba nti naawe oli mukonoona kitiibwa ky'oli musajja kati nze oyinza okungeregeranya katumba nayandikusinga bwana okunsinga muki katumba agenda kukusingako asinga muki enkuba yo yiyeze njagala otegeeza abantu ogenda London basebo ne banyabo ennaku z'omwezi 19 lwenninnya ennyonyi ya Uganda Airlines eno gye baakamaliza oteekamu yingini nzijja London kukima mikono era twategese ekifo kinene nnyo bwe tugenda okukuŋŋaanyiza emikono naye nsaba munsabire ennyonyi ereme kunnyula nsabira ebintu bya yingini obimanyi ebintu bya Uganda obimanyi abo abaana bayinza okuva nga bakoze ekyo ekintu mbeere mu nnyonyi ennyule naye era wennyula mba nfiiridde mu nsi yange abantu b'e Dubai 15 e Dubai era ku nnyonyi yaffe ya Uganda Airlines bampadde kana ak'omusalaba obanga ali mu ntaana kano okategedde akasalaba kabombadia si kabombadia waawo kamatalisi kabanga akasalaba ke bateeka ku ntaana oba bandabye ndi mufu kati ke bampadde ke kantwala e Dubai munsabire tujje Dubai tukuŋŋaanye emikono tujje London tukuŋŋaanye emikono America am not coming abantu bali balina effutwa teri bannayuganda gye bali naye waliyo abantu balina effutwa so okuliraana Trump no yakanteerako ne email eziwerako mugamba no I'm not near you eri abantu ba Katanga n'eggwanga lyonna ntanda ki gy'obasibirira nga tumaliriza olunaku olwaleero sisobola kusimira abantu okusigala okubanga bali ku mulamwa gwo sisobola simira abantu bange entanda kale obubaka bw'obalekera abantu bange mwenna abali e Uganda n'abatali Uganda naddala ng'okimanyi oli muntu wa wansi kyenkusaba tubeere bumu bwe tubeera obumu lyekkubo lye tugenda okusiguukulirako abo bonna abalemeddeko ekyokubiri this is the main issue to now to going to put yo ng'okyali mulamu please Kalonde go home Kalonde tokakuuma bw'omala okalonda bwoti please go home and rest in peace obakabba bakabba batya akalu kati ate bano bogamba tusigala tubeerewo bwe bakubbira
bawe distance bwe bisigadde bikwasa omuntu owa wansi wendi. I'm going to do it. Neyanziza okukyalako wano enkya tuyina Charity osobola okutwegattako muganda wange tetukoma lunaku lwankya lwakuba nze ntandikiddewo sirinda kutuula mu ntebe. I'm starting now. Enkya tutandikidde mu Katanga oluddako tweyongereyo ntulina okuteekateeka Charity tube tuyambe ku bantu b'Ekololo. Abagaga beetaaga kuyamba. Bayamba ki? Twetaaga tugenda naffe tubayambeko ku bizibu bayina. Amaka gayuuga dda. Singa n'omugaga avuga emmotoka bakuba ssente saagala. Kwaca wewe. Kati nabo beetaagamu tuve eno tugende tubayambe. Neyanziza okukyalako. Tetugenda kubanga tusukkako wano olunaku lwayo tusinzidde wano eno ku kitebe kya Yala Youth Platform. Akabonero Kikere. Pulezidenti wano watadde amakanda era agambye gwe wenna alina ebizibu bijja babituukira wano. Nsigadde nze Edwin K. Webale kubanga wa subscribinga ku Ground Media UG. Tugamba genda ku www.groundmediaug.com osobola okuba ate nga ofuna ebisingawo. Mubeere